ye Charles Peter Mayiga mwenyini aina capacity ebintu bino ennono okugizaawo yabadde alina capacity naye waliwo ekitategeereka bulungi nga bonoogamba bawogera abantu tubiwulira ffe ayinamu akajozi ka yero Katikkiro mulamba afuga kabaka gwe yawa obuyinza okumufugirako obwakabaka ebweru wa Wankaki waddira omwana we namufumbiza omudaama ekituluma oba oli awo kiramu obuzibu oba tekiramu buzibu neffe ng'abamu twakiramu obuzibu kubanga mu 62 Obote yagala Miria n'aleeta Obote ewa kitaawe Kalule n'agamba kitaawe Kalule nti genda kufumbirwa timufumbirwa ani fumbirwa Obote bwero muki mulango muganyi ekikolwa kyenyini kukitu kyali badde akigani nze nkigani nkivuddemu olidde kubanga ekyakolebwa ku Miria kiyinza okukomawo mwaka kwa Buganda olwo omaze okufumbirwa oyo amaze okumufumbirwa watu wakyali privacy buli ekiri ewammwe kyonna ajja kukimubuulira ugenda kukyanika oba mulina amasabo oba mulina kiki oba muli balogo bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino awo okutte wafu ate wano mulanga abatasaaga zino channel zona bezaba dokita n'abamu abalangirako obulango batya bannaffe Bannayuganda mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mpewo zaffe ate mwebale kutwagala kwe tuli okubaweereza ku lwanti twetwaga eddoboozi lyange eriwulikiko bulungi Haji Kiriza nzijeko masike eno oba nneme okusi ndowooza bakugema dda tekina mutawaana kale bwewaawo kanjijjeko okulembera y'eggwanga nti amaife abatalina covid tetwetaaga tetusigema abalina covid oba tufune covid fenna kale weewaawo musibye mutya nate mwasuze mutya mwenna bana Flash Lesson Uganda tusiimira ddala enkola yamwe ey'okutwagala ate okusigala ku mpewo kwe tuli ewa Haji Masanso oba lyava ku ki Haji Masanso Ssalongo oba ennyo lyava ku ki Masanso lyakika babiddira ki njaza nze nawuliranga wayenga bagamba Masanso nga simesi nga ndowooza oba nasiga ddamba ekika kyenjaza weewaawo omusajja Omuganda wawu si bana bapangirire era ebika ebyasooka mu Buganda byali 5 ekisooka olugave ennyonyi enjaza banabe abana gindi wano abo beerabidde naye bonna obajjukira tujja tandikirawo so mwebale kwekumira mu bwakabaka bwa Buganda ate mwebale kwagala Omutanda nnyo tumwagala nnyo era nali omu ku bantu abasooka okukolerera Buganda nga bakazi abo Bwakabaka nali Katikkiro wa kika so oli Katikkiro we kika kyenjaza era twasookera wano Kibuye mu community center awe twava netugenda
Katende n'atuwa holo uli katukola ku bya Buganda. Awe twava ne tugenda mu Bulange. So tusiima mwe bali erege enkiiko buli bizataba Bulange twava tugenda wa Museveni mirundi 11 wa Museveni mirundi 11 olunga mwagaza kyo mukulu tibwa mwagaza federo ekitegeza mwamutambulira nnyo paso agenda Ntebe tugenda mu conference center tugenda mu parliament tugenda Lwakitula obakaka wa Buganda wakabaka wa Buganda gatukoyo wakabaka wa Buganda abataka omukwaba ate yali Katikkiro wekika kyenjazi wewa so embeera eri mbwakaka wa Buganda enaku zino mmwe bakatikkiro abaaliwo ababye ebikeebi embeera eno etuzaawa embeera tebadde mbi ebadde egenda etambula ng'erongooka naye muliwo obuntu obutonotono obumulumulu obutonotono obuyingira mu nnono y'obukaka wa Buganda fe abamu etuluma naye abamu abali emmengo tebageraba nga kintu kikulu okugeza Katikkiro Mulamba afuga kabaka gwe yawa obuyinza okumufugirako obwakabaka ebweru wa Wankaki waddira omwana we n'amufumbiza omudaama ekituluma kakati mulumirwa wammwe oli okufumbiza omwana we mubadaama otyo kati ekituluma kiri kimu fe abamu nja kuwa reference haji nga tunawa kugenda maaso era tutege Abanayuganda eyafumbizwa omwana we mubadaama ye gwe bayita Charles Mayiga Katikkiro olidde oba oli awo akiramu obuzibu oba tekiramu buzibu neffe ng'abamu twakiramu obuzibu kubanga mu 62 Obote yagala Miria n'aleeta Obote ewa kitaawe Kalule n'agamba kitaawe Kalule nti genda kufumbirwa tibufumbirwa ali fumbirwa Obote bwero muki mulango muganyi kyoliko byaliko obukwakuliza ebyedda namugaa nti muganyi omuganyi nti muganyi lwaki mwana wange Abaganda bona abali wano bonna obuddwamu omuntu akuwasa oyagala omulango ye kitaawe Kalule n'abivaamu muganda we wabanga omuwala kuba oli yali Katikkiro Prime Minister Mulamba omuwala we n'ayagala n'agenda kitaawe omuto wa Kalule ole n'abiyingiramu naye nga kitaawe Kalule abigaanyi ne bafumbire gawona 62 oba 63 sijjukira bulungi oyo Amiria gwe tulaba ali mukyala w'omugenzi Obote kakati Obote yalina influence eyamuleeta mu Buganda Abayanja neibingira bebatwala Obote wa kabaka naye kabaka yamutulira bwati namugamba sikulamu wesimbu kabaka Ronald Mwenda Muteesa kabaka Muteesa na sikulamu wesimbu bano bakuba bali batakamu byobufuzi nebo mu influencinga olidde namukkiriza olidde ng'aleese alliance eya UPC ne kabaka yekka olidde naye Obote yamala okumanya nti
abaganda bakoddomi be owulira n'abaana bazaala obukojja bwayo bwangeye teyakwatibwa nsonyi kuga nti ti bakoddomi bange bano n'alumba nti olubiri ne muwala we mukazi we muwala wakole naye teyakwatibwa nsonyi oyo miriya kuwanda kubbaala muka nti biire mwami ekyo kyogenda okukola kikyamu n'alumba olubiri ng'alumba bakoddomi be mukulu Haji kyolike eyo embeera eya Miriya gye yateekako eyaliwo olowooza eyinza bintu bino biyinza this is what I am talking about yefiya gye mulina mu Buganda kubanga mbaasa eyo bijja eyo tetumanya nebijja kutuuka ekiseera nga tokyasobola kukigira kukiziyiza olidde ng'ate Katikkiro yalibadde omusaale yadde yakola wakakodyo era ngaoli nga Miriya nga Kalule ke yakola kubanga dali ku TV awo oyo muwala bwe yali ajja okuleeta omusajja w'omudaamu kyapadola oyo Katikkiro teyaliyo yaleeta muganda we gweraaba ku TV ng'ajja okwanjula ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mu kwanjula kwa muwala we yaliko maybe mu mirimu gye bamutumako somewhere mu ndowooza zaffe n'asindikayo mutowe amukiikirire akiikire kwa muganda wa mutowe mukulu we byonna naye ng'ekikulu omutwe omukulu tegwaliwo naye ekikolwa kyenyini ku kitu kyalibadde akigani nze nkigaanyi nkivuddemu olidde kubanga ekyakolebwa ku Miriya kiyinza okukomawo mubaka kwa Buganda ne buddamu ne busanawo kweyo embeera kuba ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ye kabaka ow'ebweru so kabaka ow'ebweru embeera eyinza omumusasikako kutya okuli mubaka wa Buganda esaawa ze abaganda balina enjogera egamba nti oba abalina enjogera egamba nti gwe ng'omusajja osobola okuwasa awalala bonna n'oleeta eno so si kujja eno ate kutwala bweru era olinga oli omusiraamu yakimanyi Prudence oli Rashida abugamba nti tofumbirwa mukazi tofumbiza musajja atali musiraamu saarabasabaga mubawase atali basiraamu naye okubeera selfish lwaki mwe mwagala muwase seba abaffe ffe tuleme kuwasa abamu Haji ebyo nedda mubireke nze siri musajja musiraamu ye polisi oba ye culture y'obusiraamu ibadnanga nga temutwagaliza ffe tetufumbirweko bakazi basiraamu kalita bwegamba oyo ddiini eyo ddiini tujja kudda mu ddiini zaffe zasangazamasabo ekyo si kyekikulu ekikulu naye ekikulu kyekino nti Katikkiro okutwala muwala we mu Nilotics tekyali mu sense tekyali kirungi kitegeeza kiribwa kwa Buganda olowooza kitegeeza kati tulina twekisizi abaganda akira tunamma abo sibitegeera nze tayinza kitegeera ekintu kyo ekiri ebweru katukemabega w'oluggi luno oli gwe tokimanyi naye ate bw'omuzigulawo okitegeera kugamba bwe tuba nga tulina twekisize ebyaffe tubiteeke nga birina privacy ng'abaganda tuteekemu ebintu ebirina privacy olidde so si buli kimu olidde
kati olwo omaze okufumbirwa oyo amaze okumufumbirwa wabula kyali privacy buli ekiri ewammwe kyonna ajja kukimubuulira ugenda kukyanika oba mulina amasabo oba mulina kiki oba muli balogo oba temwagala ab'emiriraano sort of nekireke kifune privacy. Tulina ebintu bingi mu Buganda bitwekisiza oba okwekisiza okumanyi bitwerekereza nga byaffe naye Haji oba abamu kwabo mbaka kwa Buganda balinamu obukyayi eri Charles Mayiga. Ekyo nakyo tokimanya naye ate si bukyayi obusi bukyayi naye ate mu abazadde muzaala mibiri temuzaala myoyo. Oyinza okusanga w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yazaala mu mubiri ate omwoyo negugenda mu Badaama. Kakati waliwo embeera yonna nti Obwakabaka wa Buganda gye yalitaddewo negamba bw'oba kati nga Charles Peter Mayiga kabaka w'abantu ane ebweru yadagamba nti Obwakabaka wa Buganda abaana baffe tebafumbirwa bweru. Kyo ekiri lwakubanga ebintu ebimu si biwandiike kakati waliwo era enkola endowooza nti singa wabaawo omwana oyo genda okuzaala abeera bukojjaabwe olidde oba okitegeera bulungi eno ebeera bukojjaabwe era bamuyita mujjwa amala ebibamba mu banyera baani bakojjaabe. Kakati ebibamba ebyo birimu ate birimu ekyama ekyaliwo ekikolebwa omuganda ku muganda kati olukojja omudaama yagenda ate okumala ebibambe bino mu Baganda. Does it make sense? Niyo buzibu mu bujjawa oli kufumbirwa ebweru nzize konsandi yange kwa twaleko nyawo twakivumirira Charles Peter Mayiga oba ekitiibwa mbadde manyi naye musajja Muganda. Wow. Owe Masaka kale kati Abaganda bwe baali bakola bafominga Obuganda buno olidde katugeze ab'Ekooki bamuzaale bamuzaala simanyi naye nga Kooki pati saza lya Buganda okiwulidde kakati niriyingira muki erijja mu Buganda bujagane Bugangazi era lyali saza ya Buganda olidde ede bagatwala Bunyonyi yagatwala mu constitution ya 62 yaleeta referendum ey'amasaza ago bakubyako obululu naye kabaka yali agambye mufune abantu abagenda olira abagenda ebunyolo bayitangayo ndayiga mu lusenge ndayiga referendum wenejjira nga bantu bangi abagize eki kati era obukyayi obwo olidde yaleetamu ebyobufuzi n'agamba tie abataali original mu bitundu ebyo tebajja kuba kalulu. naye nga bwe nzijukira Haji Mayiga kaawo kyali kigambibwa nti Obwakabaka bwa Buganda kwaga masaza agasatu nga tukyali ku programu yaffe lwaki Charles Peter Mayiga yafumbiddwa omwana we yafumbiza omwana we eri mu Badaama kikontana n'Obwakabaka bwa Buganda. Kwekyo ku kyamasaza kyenzijukira kyali nti weekula buyaga ne Bugangazi kyali kiga ayali owekitiibwa Sir Edward Muteesa
yes yakwata emmotoka n'aziteekamu abantu n'abajja eno mu Buganda bagende eri nenga constitution egamba oyo ayasangibwa mu kye kitundu ayazalibwa mu kye kitundu constitution yali egamba yali agamba kugamba ako kawaayiro kajjamu bote yaleetamu yamanya nti era omusajja wajja kujaji olwokuba yali ayagala era ayagala okusika abanyolo ulidde n'ateekamu tukiyitebwa tuyitya mu luzungu ulidde n'aleeta akakwakulizo mu paalamenti akakwakulizo ako biyingi nti abantu abamu balina obuzibu era kyevula nti yafuna abantu ku bantu 21 abali abaka paalamenti yafunawo 15 beyagulirira era bamala okubagulirira ne bamuwa sapoti mu paalamenti yali alina baka 3 oba 6 basatu mbana nagatawo 15 nafuna mandate. Okay. So kakati tuvuddeyo mu the lost counties. Kakati olowooza obwakabaka bwa Buganda bwalikoze eki kumweyo embeera? Obwakabaka bwa Buganda bwalikoze butya mweyo embeera? Tulina Abaganda tulina ekizibu tuteesa tugenda mu kulwana ebintu byaffe byakuteesa. Abanyolo balina obuzibu bwabwe nga bagamba Abaganda batunyangako amasaza akati obuzibu obwo ne bufuuka lutalo nga Abaganda tebagana n'Abanyolo naye ng'ate bakabaka bangi abakulirwanga ebunyolo waliwo kabaka omu yajja mwana muto oba Kimera bamuleeta muto naye yali bunyolo batugamba nti no babali balongo nani Kimera wamu ne Waswa then oluvannyuma lwa Kimera okuva mu Buganda n'okuva ebunyolo n'ajjako eno mu Buganda munne bwe yamuyita gwe bayita Waswa namugamba waaye katokomawe wammwe ebunyolo ko kato namuddamu kati mmeze okumera nti yali afunye emiwaatwa eri mikwano gye eno mu Buganda obwaka Buganda ne butondebwawo naffe ebimu ku ebyo bebyogera naye ate obwakabaka tebwatondebwawo nga bwatondebwawo mabegako eno olidde bwatondebwa mabegako eno kabaka oyo merabidde olidde aloka kabaka kintu aloka agireke organizinga abantu olidde abakulu b'ebika abataano abaaliwo bayita originally abala bajja buzi olidde nebaleka bajjaki nebatandika okugenda nga bakola obwakabaka basetinga apo. Naye mzee obwakabaka Buganda olowooza bulina chance zonna ezimiriza Charles Mayiga ko abantu gamba bamuvunye bannange? Ekyo kizibu. First of all nti bakatikkire okuva emabega baali baprotestanti kati olwaleero bakatikkiro bakatoliki kyali kikwate ekyo kiri ntaanale tulya Namirembe owulira eri quiet naye ekintu ekyo tekyagisanyusa. Onsonyiwa Namirembe bayinza okuba nga naye nga kiri munda mu Namirembe sikiri tekiwawaza matwera kubanga waliwo
kireke onituulyanga ekitabo kyetuuse naye osotwayo kajjalibu kuba waliwo Katikkiro kale waliwo Katikkiro oyo original yali bajjajjawe buli Tanzania naye nebajja paka Sese paka eno Buganda naye waliwo omulangira omu yana lwaki togamba Abaganda abo bali Emmengo nakubuulime obagamba lwaki muddira Omutanzania nemumuteeka kuba Katikkiro naye bakyoge tokyogera nga abanankayi Katikkiro bali mu buyinza onokiyisaawo era nekifiira kwegamba embeera eyo weyava mbeera yava haji edda mwabaliko bakatikkiro mwabagako n'ebisanja okubeera Katikkiro tewali bisanja alikukolako kakati omuntu yakolanga ninakula olidde entambula yali nzibu buli kimu kyali kizibu olidde amawulire kabaka bagaleetanga Emmengo bagayisanga Emmengo negagenda ku masaza negava ku masaza gagenda ku magombolola negagenda ku mbiruka negava batongole olidde nga batwala information bwete naye within a week olidde ekyo kiba kimaze okutuuka information naye nga kabaka ate oba Katikkiro bwayambanga buyambi ku mukulu wa kika olidde nti singa aba afunye obuzibu mulwadde tali mu ggwanga Katikkiro agende akiikibwa namala anaabanga mu lukiiko akomewo abuulire omukulu w'ekika as simple as that. Era walabye eggulu nga eggulu bataddewo akakiiko bakoze sub committee k'abantu 5 nga babalonda mu bakulu b'ekika bakulu b'ebika babalonda olidde babeere nga ye cabinet olidde ekitaaliwo dda tekyaliwo dda bakatikkiro balinga bakabaka bano bakulu b'ebika balinga bakulu b'ebika era nga bajjanga abakulu b'ebika naye oluusi kizobaamu nga kirimu ekyama tekibaagala ati basooke bamala bano bamatizi bali nekyasoboka kimanya kati akulugaza okugaana ekyo tukiganye ekyo olidde akati bagana kakomiti kano kasobola okugenda kalabe kabaka olidde kamubuulire abataka bye bagamba olidde ekigendereddwamu kabaka abawe concert kati nga bula Museveni baddira banakera abasoka abatwalake lwakitule olowooza ye Charles Peter Mayiga mwenyini ayina capacity ebintu bino ennono okugizaawo yabadde alina capacity naye waliwo ekitategereka bulungi nga bonoogamba
bawogera abantu tubiwulira ffe ayinamu akajozi ka yero naye akajozi ka yero akajozi ka yero kano kayinza okunako kano kikulu nnyo okubeera nga oli influenced by kajozi ka yero kati oyinza owaako byagala okukola nebigaana kali akajozi kalina kyekaagala ate gwe naye nga abadde mulungi ngade mulungi ayinza okwogera ku kintu nola nga akyogera kati akajozi ka yero kakwataganirawo nennono ekintu nga kiwanvu ekintu kiwanvu wakati ennono bwogireeta olwaleero akajozi kayinza okugigaana for example tubadde twagala nnyo fedo tulina fedo ne federo ng'ekyaganye mu Buganda lwaki temugyesonyiwa anti akajozi n'ennono akajozi tekagikkiriza kugira ki kuba obuyinza buli bukendeera okay aha haji kakati enfumbiza y'abaana b'ennaku zino kati kambuuze kati bwe yaliko Katikkiro olowooza haji nze essaawa zino sa kufumbirwa mwalawo nga banzaali eri ebunyolo anti gambye abantu tribe bakkirizibwa abasoga abanyolo abaganda batoolo abuddato ne tusoke nene bali lwalinako mark ey'okuba nti obote yawawangusa omutanda kakati waliwo nali wano mu 66 nali mukulu nali mu 66 nali nyide senior one 1966 nali mu senior one yoga mwaliwo embeera mwagiraba naye nga myolo mu Muganda myolo bye biki ebi anti bibirimi lwabwe nga okukiyitibwa Omuganda tayagala kukiwulira bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutte wafu ate waddeako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya